Bwabadde asibula ttiimu minisita Charles bakkabulindi asabye University endala okukoppa ku Ndejje engeri gyezimbyemu ebyemizannyo bw'agambye nti y'engeri yokka ey'okuyitamu okukulaakulanya emizannyo mu ggwanga. Egendedde mu kiti eky'eggwanga ttiimu evudde emabega ng'ekola bulungi nnyo. Kino kiragidde ddala nti ebyemizannyo tubitutowa kubanga kati ekinsannyo okukola nti ne universities biteesemu nnyo amaanyi ate ne ttiimu tugirinamu essuubi nti ejja kujja n'obuwanguzi. Bakkabulindi asiimye omulimu ettendo ogukoleddwa abakulira ettendekero lya Ndejje mu kussa ensimbi mu byemizannyo. Akulira ebyemizannyo mu ttendekero Paul Mark Kayonga agambye nti balina essuubi eri ttiimu yaabwe newankubadde gwe mulundi gwabwe okugenda okusookera ddala okwetaba mu mpaka zino. Ndowooza nti ekikolwa kino kintu kikulu nnyo eri Ndejje nga private university okulaba nti nayo esobola okwetaba ku mutindo ogwenkana bwe guti. Bo abazannyi n'omutendesi waabwe Johnson Kawenyera bagambye nti baakufuba okulaba nga babaako kye bayiga mu mpaka zino. Tugendayo okuyiga naye ate tugenda kuzannya bulungi. Mu kiseera kye kimu ttiimu ya Kampala Amateur Volleyball Club ey'abasajja nabo babadde bagenda okukiikirira eggwanga mu mpaka ze ezimu babiggyemu enta oluvannyuma lw'okubula ensimbi ezitwala ttiimu. Frank Serugo, WSTV, Kampala.